sharinga, followinga, byonna bikole omale gwosirike ofune empeera zo. Nze Baguma Abdul Karim olwaleero ntesitese era omuwagizi wa programu eno yaffe Research Desk nga bulijjo, ate nga ku saidi yange eya ddyo gwe ye ebeera ya kkono atulaba, ninawo mukadde waffe Sheikh Abdul Shahid tumusiime, ate ku saidi yange eya kkono eyo ebeera ya ddyo nembeerayo ne mukadde waffe Idi Haitham Lubega. Basajja njasa biggu bwetu bwetugobye nenga tetunaba kubeera nga tutunuulira ensonga ffe nga bw'ogiraba ku lutimba awo. Twagala okubajjukiza nti kikulu nnyo omuntu okubeera nti naawe kennyini ng'oggyeko Research Desk eno, naawe kennyini okubeera nti bw'obeera ng'olina ebyawandiikibwa by'owulidde oba by'osomye oba bye bakugambye, naawe n'obeera nga okola research owuwo ng'omuntu, n'otakoma kubeera nti abasajja boogera, nonno kijja kuwa okubeera nti naawe obeera mukenkufu mu byawandiikibwa. Ekirala okubeera nti by'obeera oyize nga bituufu naawe obyongerayo. Eyo bwe buti eddiini bw'etambula era bw'etambudde okuva lwe yatandika paka olwaleero ezeetambuzibwa mu mbeera bwetyo. Nja kusaba mukadde waffe Abdul Shahid otole ku salaamu abantu bamanye nti mwattu kwoli nnyo. Abakadde baffe ab'ebitiibwa abatulaba mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo bwatyo tumutegedde nti alasa. Sheikh Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe batyo eye pano eri wano ku lutimbe gaggadde Dawa TV ntero bagamba nti nagituuma jogo kitegeeza empanga. So bw'oyogera ku mpanga jogo ya kijiji haiwiki mjini, lakini hii ni jogo ya mjini. Abaswahili bagamba nti enkoko empanga yo mkyalo tekoko limira mu kibuga. Naye eri mu kibuga wakati Kampala, kibuga ky'eggwanga ekikulu. N'olwekyo nga tukubaganya ebirowoozo olwaleero twagala okulaba ebikwata ku omwaka olwaleero mu mbale yaffe ey'enzikiriza ey'obusiraamu. Ennaku z'omwezi ziri 18 ennaku z'omwezi 18 Jumada Thani gwe mwezi ogw'omukaaga omwaka 1445 Hijiriya. N'olwekyo kitegeeza nti ffe ogwaffe omwaka tuguli wakati. So nga ate mu mbala eyakalenda eno eya bulijjo emanyikiddwa nga ya Girigori bwe gitandikira ye okutandika okugamba nti kakati 1 2 3 4 olwaleero zibeera ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'e12 oba Desemba 2023. N'olwekyo y'okusinziira ku Girigori nti omwaka olwaleero gubeera guggwako ye bw'agamba, naffe tugamba nti ogwaffe gwaggwako dda olw'ensonga nti embala eyo yatandikira ddala ku Hijiriya kusenguka kwa Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye Girigori ono yenta embala ye yatandika ddi. Ekyokubiri, ensi eno nga bw'ogiraba etambula. Olwaleero waliwo abantu nga beebase, si bwe kiri? Beebase bali mu tulo, waliwo abantu nga bakazuukuka, waliwo abantu nga bali mu kusaala magharibi essaawa eno we tuli. N'olwekyo ensi eno bwetyo bweri. Allah agenda akyusa yukallibu layla wan nahar, akyusa n'afuula ekiro n'afuula emisana, bwatyo yeye enkola ye. Naye nga embala entuufu twandibadde tandikira ku Hijiriya, nga ate bwetyo bwe tugenda nga twagala okulaba Girigori ono yembala ye yagijjawa. Ekirala nkola yanzikiriza kuba abantu bali mu bikujjuko olwaleero. Enkya ku makya abantu batandise okutwagaliza omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe, gubabeerere gwa ssanyu. N'abasiraamu abenzikiriza bamanyi nti omwaka gwaggwako dda, naye tetujja kugenda twagala okutunuulira ebitabo, tunuulire n'experience n'ebyo bye tulabako mu nsi, oluvannyuma tusobole okubeera nti naawe tukuwa akaaganya okubeera nti obeera n'ebyo by'osobola okubeera nga otuusaako. Sekaidi nzikiriza ntandikire esayidi eno, sayidi yo, olw'ensonga nti ebyawandiikibwa
bakubira obusimu Sekaidi aliwa bwera nga tulabise ku research desk wana batobera batubuza Sekaidi aliwa computer baga mambo wa mira kasidi yakebyawandikibwa kali wano bwekati nega sebo sebo go sekira seka walugembe achali unno mukuru anti oyo zisobola kulinya kumusikira ati afudde wabula mukuru kakati omukuru bulwaberanga akura waberayo omutwajja kakati go walugembe omuto shekhe wali awo wali wano seka omwaka alhamdulillah tuli mu bantu ng'olwaleero wakusanga bakusabira Mungu akumazeeko bulungi omwaka. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi al-karim wachitiwa Allah tumwebaza akyatulekedde obulamu kya bbeeyi kubanga omwaka 2023 bozaayo akatambi okuva mu mwezi gwa January mu butuufu kkiriza obagaana Allah atuwadde obulamu bangi be twayingira nabo omwaka guno naye nga Allah abatutte newankubadde omwaka ogwaffe ogw'obusiraamu gwaggwako dda eggwanga lye tuwangaalira mu litegeera nnyo kalenda eno era ng'abantu beeteekateeka okuyingira mu mwaka omujja 2024 newankubadde ebintu ebimu abantu babikolera mu nsobi ate nga bakupampingamu ekyo kyokuze nakyo gwe kyomanyi kati kankuweyo ekyokulabirako buli abala ennaku z'omwezi era abalira kugugwaka era abuuza nti ennaku z'omwezi leero mmeka teri yabuuza nnaku za njuba buli abuuza nnaku za mwezi ennaku z'omwezi mmeka kitegeeza ti bw'oba obala ennaku z'omwezi obalira kugugwaka kati olwaleero ffe ewaffe mu busiraamu ennaku z'omwezi 18 naawe olabira ddala mu butuufu nga bwona otunulira ku ggulu okwo omwezi oguliko gwa nnaku 18 kyova olaba nti tubala ennaku z'omwezi mmeka nti 18 naawe ogulabira ddala nga gwa 18 kati bano ewaabwe leero bagamba nti 31 kati enkya lumu naawe tunulira kalenda eyeewammwe enkya lumu otulene ku mwezi gwa lumu gwakaboneka oba ojja geraageranya olunaku olw'enkya okufuna ekifaananyi ekituufu olabe ddala omwezi oguli ku ggulu okwo gwa lunaku lumu omwezi ogwaka ku ggulu okwo gwa lunaku lumu gunaabeerayo eno emagaribi eno gunaabeerayo ddala nga gwa lunaku lumu nga gubonesebwa gabogabo nga kavuddeyo kijja kuba ekifaananyi ekikulaga nti mu butuufu naawe byogoberera gye nagambye nti bapampingamu ebintu ne bipaakinga mu mutwe gwo naye nga bifu tegereka bulungi bifu kyova olaba omuntu atuuka n'okugamba nti olunaku lukyuka ku ssaawa 6 ogw'ekiro obudde bukyuka naawe obulaba bukyuka ddi ku magaribi essaawa emu eyakawungeezi awo nga tusaala magaribi awo njuba eguddeyo kasita enjuba egwa bweti naawe olaba nga ekizikiza kitandika okukola ki okwata kitegeeza nti obudde buba bukyuse ne gwe baakuteekamu kiri ne bagamba nti essaawa 6 ogw'ekiro olunaku we lukyukira ng'enzikiza yakuuterera tegereka bulungi mulimu n'abantu abebaka saawa mu kitundu saawa 2 n'abantu bali mu buliri kitegereka kati gwe bakuteekamu ekyo nti olunaku lukyuka saawa 6 ogw'ekiro ebintu bingi baabituteekamu wano naye nga naawe olabira ddala si kituufu akalimi k'essaawa ne katunula mu 2 bwe kati olabira ddala naye ezo 2 ne bagamba mu 8 ne bagamba nti 8 kitegereka bulungi so ebintu ebimu twakola nabyo naye nga tukulira nabyo mu nsobi kitegereka bulungi kaakati omwaka kyenalisoose oba obuteerabira nze nganze sinalabayo njigirizayo ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'atugamba nti omwaka bweguggwangako mukolenga bwe muti ne mu Bible tekiriyo ky'omwaka bweguggwangako mukolenga bwe muti kubanga ffe obusiraamu tubujja ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam so bino bye mulimu eby'okujagaja omwaka ffe tetukulisa mwaka nebyo byanjigiriza oba by'abantu kukoppa kye nagambye nti abantu baatuteekamu abazungu ebintu bingi nga bya bulimba ne tukula nabyo nga si byawandiikibwa kankuweyo ekyokula kati ekyokulabirako mu Bayibuli ennaku zonna mu Bayibuli ze bakuza abakulisitaayo
bwabanga waliwo alina olunaku nga lwabakristaayo nga si lwabasamize naye nga lwabakristaayo ng'olukuza mu bwino osindika message awo tugirabye waliwo ekirabo alina olunaku abakristaayo lwe bakuza mu bwino nga si lwabasamize batondetera bino bya Christmas ebyo nabyo abasamize ebi Easter byonna ebyo tegereka bulungi alina olunaku mu bwino nga lwabakristaayo lwe bakuza kebeere Sunday ng'olwaleero mu Bible mu bwino bwino ojja kumutuwa tumulabeko waliwo kamera ya milioni 8 yiyo kiregereka bulungi tujja kuba ne programu wano tutandika okusomesanga abantu ku bwereere tetulinako tabo so batupakingamu ebintu nga tukuze nabyo naye nga kituufukiriza obagaana tegereka bulungi akalimi k'essaawa bwe katunulamu 3 nawe oba okimanyi nti ezo zibeera 3 n'omusajja naga nti ogwo 9 gyogwo 9 kati batuteekamu ebintu ng'olabira ddala si bituufu olina kuddayo kutuula mu bwongo bwo olivayizinge ogambe ekintu kyendi mu ddala nkulisa omuntu omwaka kati ono 2023 waliwo abantu abayingira mu 2023 nga tuyingira nabo ne bavuma 22 ogwaka guno ogugende ogwaka gumpisiza bwe guti n'asanyukira omwaka ogugenda okumutwala era nga 2023 tegumuleseewo yovola bafe tetukolisa muntu mwaka la tasubu dahari temuvuma mwaka tegereka bulungi kubanga Allah ye mwaka programu zonna ezibeera mu mwaka Allah yaziteekateeka kitegeeza nti obeera ovuma Allah waliwo olwaleero leero saa 3 waliwo abeesunga okumalako omwaka ng'agenda kutuka saawa 6 ng'ebulayo dakiika nga 6 just okuwera saawa 6 ogw'ekiro kubanga ye bakimuteekamu nti tonnayingira mu lunaku era ngo 6 bwe guba teguweze alaba nga tanatuuka ne mulimu oli ng'asigaze essaawa emu ku nsi akole ki aveeko ate nga n'okumanya takimanyi naye nga yeesunga kuyingira mu mwaka ate avume guno mu magezi ag'obuntu oyinza otya okuvuma omwaka ogukoleseewo ng'ebiri mu guli ogujja tobimanyi tomanyi kigenda kuddako gwe tokimanyi nti omwaka buli we guggwako oba olunaku bwe luggwako oba omwezi bwe guggwako n'okuba olutabo oti obeera osemberedde kabuliyo mirimu kyemirungi amakulu obulamu bukendeera obwangazi bukendeera mirimu kyemirungi gy'oyina gye weesunga okubeera ng'oyingira kabuli nagyo atulwalira abantu bali mu kutegeka ebitonde bya Mungu oddugwamu nte mbuzi kiriza soke mfubekawo seko gambye n'embizi naye ebitonde bya Mungu munnaye kubanga bitonde naye bigenda ddugwira mu bwereere olw'ensonga nti omuntu okubeera ati yakwata bintu okusinziira ku mukadde waffe Shahid Lubega. Abdul Shahid mbadde ntunuulira aya ya 36 mu surati Tauba. Allah agambye a'udhu billahi minash shaitani rajim inna iddata shuhura 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Miezi egimanyikiddwa mu kitabo kya Allah ne Allah jamanyi inda Allah jamanyi ye Allah giri 12 gitugambye nti olwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga. Naye mujjo mulimu emyezi 4 egy'emizizo gy'Allah gyagamba nti mweri azaamaanyizangamu emyoyo gyammwe emyezi egy'emizizo egyo nga gikoze zitya gituuse. Oyogera kiggwe ku mwaka? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensonga y'omwaka sijja kwawukana nnyo ku muganda wange Sheikh Idi Haitham Lubega nti ensonga zino abantu bazigunjaawo abantu babituteekamu naye nga bw'onoonyereza ensibuko obuvo n'obuddo tebiriiyo. Sheikh watusomedde aya ya suratu Tauba aya ya 36. Allah atugamba emyezi giri 12 Nabi sallallahu alayhi wa sallama eyo aya yakakuyye basahaba ne bagitegeera nga bava ku ye naye nabbi talina we yatulaga nti omwezi ogw'e12
mu kalenda yaffe gubeera mwezi gwa Dhulhajj, omwezi ogw'ekkumi n'ebiri. Yes. Teyatulaga nti bwe gutuukanga kole kino mugende Kavumba, abakyala mwambale ku mpale, hijabu musuule eri. Ebyo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabikola ki? Teyabikolako era teyabiragira, era ne basahaba tebabikola. Kati nekidda gye tuli abasiraamu okwebuuza ensonga eno ate neevaawo olwo Nabbi gye yagyogerako ekitulaga. Abasahaba ab'ebitiibwa tebakola ki? Tebajaganya mwaka. Kati ffe abaleero ensonga eno neevaawa. Awo wetutandikira. Nja kusaba abatulaba ab'ebitiibwa nti newankubadde ng'ekintu okyagala nnyo, kya buvunaanyizibwa okubeera ng'ofaayo nnyo okunoonya ensonga yajja etya, ensonga yavaawa, ensonga ezeetambula etya. Kubanga webire bingi ebizze nga bikola ki? Nga byogerebwa, bikolebwa, naye nga mwattu bw'ogenda obinoonyereza nga mu byawandiikibwa tebikola ki? Tebirimu. Ate oluusi ekisinga okunakuwaza n'ogenda okwetegereza n'osanga nga mu byawandiikibwa ekiriyo ate kirala nnyo. Mu bitabo nga kyawukana kufe kyetukola ki? Kyetulaba, kyetutambulirako. Mathalan, katuddeyo mu byafaayo. Omwaka guno olunaku luno olusooka January okugamba nti tuyingidde mwaka mupya, kyatandikirawa? Okujaganya kuno kwatandikirawa? Kubanga abasiraamu bangi abakwetabamu ne badigida ne bajaganya n'abannaffe abatali basiraamu, naye oluusi tetumanya nsibuko. Abatulaba bona ngenda basaba bawandiike ekitabo kino, An Uncommon History of Common Things. Uncommon history of common things. Of common things. Kati kiri kyennyume kyekituufu. Uncommon things, ebintu ebitali bya bulijjo. In common things. Nti ebyafaayo oba history atali common, atali wa bulijjo, naye ate mwatu ng'akwata ku bintu ebiri common, ebya bulijjo. Ng'okujaganya omwaka kuno kya bulijjo, abantu buli mwaka bakola ki? Bagujagunya. Naye history waakyo kyajja kitya? Is very uncommon. Kati waliwo akatabo ako kawandiikibwa John Thompson. John Thompson ne munne Kelly. Bw'okatunuulira weewuunya seeka. Bakutandikira mu Babylon ne bakulaga nti omwaka guno gwatandikibwa okujaganyizibwa mu Babyloni, the present Iraq. Mu Babyloni nga bajaganya, era olunaku olwo bo baluyitanga ceremony ya Akitu, the Akitu ceremony. Nga bajaganya ki? Balina katonda waabwe. Katonda waabwe oyo nga bamuyita Marduk. Nga buli mwezi at the end of the season of spring nga bavaayo ne badigida ne bajaganya amakungula ne beebaza katonda waabwe oyo. Gwe balowooza nti yabawanga ebyo byebalinga balima ku makungula. Era gwatulaba ne bwogenda ku Amazon akatabo ako kwekali, ne bwogugoli nga teekamu buteesi An Uncommon History of Common Things, bagenda kakuleetera. Osobola kasoma online. Kawo obudde. Bakulaga nti olunaku olwo bo bajaganyanga spring, at the end of that spring season, nga bagamba season yaabwe eweddeko, kati batandika mwaka muki? Mulala.
in our current calendar that is around March April. That was the area, that was the time when they celebrated that. Naye nga ensonga zonna bazize eri Katonda waabwe Maruduku, era ng'omukolo ogwo baguyita the Akito ceremony. Nga Katonda waabwe oyo bamwebaza byonna. Ababadde bakabaka ne babeeranga badda eri Katonda waabwe ono okumwebuuzaako obufuzi bwange. Jjukira mu biseera ebyo ng'entalo nyingi, nga bamwebuuzaako, bannange ekiseera ekiddako tugenda kubeera mu ntalo, tugenda kubeera tutya, tugenda kuwangulwa, nga beebuuza Katonda waabwe oyo Maruduku. Era nga bamusaddaakira, nga bayimba, nga bakuba embuutu, naye nga bali Katonda ani? Maruduku. Era ensonga zino bw'obanga Google gyesiga, teekamu Akitu Festival, olabye bye bakuleetera. Teekamu Maruduku, olabye bye bakuleetera. Abo baalinga bakatonda mu Babiloni, nga basinzibwa, nga Katonda oyo bamusinza, bamwebaza, bamuweereza, nga they call it, they are starting a new phase, a new year celebration. But again, it wasn't in December. It wasn't in December. It was like in March, April. Nga bwe tulaba kuba wali mu Bible yo Easter inakubeera ennaku z'omwezi nga 14 January. Kati nabano nabo ba celebrating nga March, April. As in gamba March nga gwako nga bayingira April nga ba celebrating. Yes. Okay. Era ebiseera ebyo kigamba it was around 2000 BCE. Ebiseera ebyo. Era the ancient Babylon, ekyo bo kye baakolanga, that is the current Iraq. Ate bw'ojja mwatu mu Rome, the ancient Rome, a Roman Empire and so forth. N'otunuulira January, kubanga kati bo bayingira mu January. Naye nga bo ate mwatu baakireeta batya? Baali bayina Katonda waabwe nabo, nga bo bamuyita Janus. Janus. Omuntu agende ku Google ateke mu Janus era ajja kulaba history. Ajja kulaba history bamumuleetera. Yes. Kuba tulina ebitabo bingi wano naye tetwagala kusitula buli kitabo. Twagala tukole kwalinge kukali okumpi buli muntu kasobola okuteekamu akagalo ke n'akolako bw'ati ne muleetera history. Oyo history buli omu asobola okumutuukako. Kubanga we are discussing a very important topic. Bajjukize erinnya lya programu eno. Research desk sebo. Bas. Genda maaso Sheikh. Ne bagiyita kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu. Tuyingidde munda eri kati. Sebo abatulaba bakadde baffe, the ancient Rome ne batandika okucelebrating their god Janus. And that was on the 1st of January. Nga 1st of January ye kalenda bo gye baali bakola ki? Gye baali bagoberera. Gye baali bakola ki? Bagoberera. Naye bw'otunuulira all those two, the ancient Babylon and the ancient Romans, bona baali basinzizaako maki? Masanamu, basinzizaako balubaale, basinzizaako bakatonda abatali ki? Abatali Katonda. Now in that time mwatu ne wajja the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church ebintu bino n'ebisika, celebrations zino n'ezisika n'eziyingiza munzikiriza eyaabwe. Era bwe baamala okubiyingiza munzikiriza, this is one of the reasons why the Protestant Church yeeyawulako negamba nti nedda tuvudde ku njigiriza entuufu eya Christ. Era ensonga eyo bw'ogenda ku page ya 24 mu kitabo ki Christianity in the East African Environment. Ekitabo kino Honorable Kiza Amoti Fulgensi, bw'ogenda ku page ya 24 ojja kulaba nga Martin Luther ne munne Calvin ensonga eno bagiraizinga paragraph esemberayo ddala. Atugamba ki? Agamba nti as a result of the church deviating from a right track,
some members of it demanded for reforms within in order for the church to follow the true teaching of Christ. Kati ekkanisa yava kuki ku musingi kunono neeyingizaamu ebyabasamize mu nzikiriza yaki ya Christianity. Nate ne batabiwandiika. Bwe baamala okubiyingizaamu ekyewuunyisa ne wabeerawo abaawakanya ne bagamba no, there is need for a reform. We have to go back to our original teachings. Tuddeyo ku nnono. Bino ebya January celebrations byabasamize basinzizaako Marduk, basinzizaako Janus, and we are against that teaching. We cannot incorporate that in our faith. Ba Martin Luther King ne Calvin ne bagamba no, let us start our own. Ne batandika chapter yabwe Protestantism. Ne bawakanya ebyo. Kati bano bwe baatuula ne bawuliriza ebigambo bino ne balabanga the Christian church, the Catholic church is now having internal conflicts. Ne bagamba naye tutereezeemu. Ne bagamba tugenda kukola tutya. Ne bagamba kaakati tugambe nti luno lwe lunaku lwe tujaganya okukomolebwa kwa Yesu Kristo. Because Jesus Christ was circumcised on the 8th day after his birth. And according to their faith, Jesus was born on 25th of December. Katibala 25th one. According to their faith. According to their faith. Usize kuzikiriza. Kakati bobala 25 lumu, 26 2, 27 3, 28 4, 29 5, 3 6, 3 lumu 7 lumu 8. Ne badeclaringa ne bagamba tufunye wetukwatira tulina okukola ekijjulo kya Mukama waffe nga bamukomola. Yes, era ebigambo ebyo byonna mu katabo ako kenkugambye an uncommon history of common things mwebiri. Era bw'oba oyagala kakasa teekamu mu Google yo gamba January and the circumcision of Christ, olabe kye bakuwa. Njagala bajjukiza tuli ku research desk temwerabira. Kati ebyo byonna nga bikolebwa mu nsi ki? Ebyo byonna biri mu Rome. Yesu gyatatuukanga teyaliyo. Era Yesu mwenyi tiyajaganyako nti lunaku lwa 8 lwe yakomolebwa n'ajaganya. Kati seka soko simbe wakati seka idi na bwe babeeranga ddala tebamanyi nnaku mmeka Yesu ziyamala mu lubuto lwa maama we. Kuba mu Luka 2:6 wagamba nti mu mwezi ogw'omukaaga Malayika Gabriel yajja eri omuwala atamanyi musajja erinnya lye Mariamu. Kakati Mariamu n'aconceiving mwezi ogw'omukaaga kale gwa 7. Kakati bagamba nti nga 25 azaaliddwa. Luno lunaku balukakasa nti lwa kumukomola. Ebintu byeyo byakupanga just kuyimirizawo nzikiriza. Just opanga just kati gwe tebereza. Mu mwezi ogw'omukaaga just bali baleeta na Bless mawulire. Ngazize ekitegeeza ati teyafunira olubuto. Yali aleeta na Bless mawulire. Tewali wayina bujulizi nti yafuna olubuto yalufuna mwezi bweguti. Then tutandika okucelebratinga ti azaaliddwa 25 December. Kanale bw'obala kale katugambe nti gwa 7 oba gwa 8 kitegeeza ati yamala mu lubuto emyezi 3 oba 4 oba 5. Mwana yali yeetaaga kubika. Yali yeetaaga kubika. Tigetse kulimba. Mwana w'emyezi 4 myezi 5 bamubika. Singa ebyuma byaliwo bani mutadde mu incubator akulira omwo. Ekitegereka bulungi. Kyovola banagambye mu bigambo byange ne mbagamba nti ennaku ate bana abakristaayo zebagezaako okuyimirizaawo seeko bwedda azikunnyonnyola nga obuvo bwazo entandikwa yaazo eyimiridde ku mbeera ya kisamize. Ekyo nno abantu bw'anaakiwulira ajja kugamba nti bavvoola. Lwaki ajja kugamba nti bavvoola? N'ate bavvoola ne buyino kubanga omuntu akulefarinze ebintu ebiri. Anti ye alina kiri ekyokwagala. Alina kiri ekyobwagazi akulembeza bwagazi so si kumanya. Naye kirungi nti ekitabo kye kigamba tutera okubagamba nti bw'ogambanga omubi emmeme yo gwe terifa bw'ali kyokka okuva ku bibi bye ye agenda kubeera ng'awonyeza emmeme ye. Ne Allah kye yagamba nti dhalika mablagahum min al-ilmi. Ekyo kye kikomo kyabwe mu kumanya.
omusajja yazze ku paaka kitegereka bulungi wali mu paaka empya wetuli tulinawo olukuŋŋaana nga Christmas ebulako ennaku 2 etuuke tubuuza abasumba tubeerawo nabayitirivu tubagamba kale mutuyambe buyambi mutulage nga Yesu azaalibwa 25 Desemba nga temuli kale mutuyambe mutulage ekigambo Christmas mukitulage nga temuli musajja yabadde abakiboga nga agenda nakawa wa muganda we kulya Christmas ng'alina ensawo mu parking de kasooli atemye ebikajjo mu ebiri omunaga bibyo mutwale mulye nze sigenda kugenda yeeyo sinamuse naye point gye yabadde awo yagambye ng'ali serious nnyo naga nti mbadde sikakasa nti Christmas ng'ekigambo kiyinza okubula mu Bayibuli naga nti kinewunyisiza nnyo naga n'obuuza abasumba abawere 10 nga 25 Desemba ne lubulamu naga kinewunyisiza nnyo ebikajjo n'abitugabira nakugabira kasooli awo netumugaye togenda kutuukayo naga ndi ate nze yayo ekyo kubanga ekibadde kintwalayo Christmas naga ndi mugitemyewo netumugamba sipa abagitemyewo teriiwo oledde tekola ki so ennaku ze bagezaako okuteekawo nga Christianity n'otuteekerawo nti tucelebrating nti omwaka guweddeko nasi Christianity yokaba enzikirize z'enjawulo zigenda zipanga nga bw'olaba Martin Luther ye abaawukanako kati abasigadde bo ne basigala nga bakitambuza ekintu kyabwe naye kino kigaali nti omuntu ogenda kisigalamu olw'ensonga nti kamera yiyo weri ya miliyoni 8 tugambye nti omuntu bw'aleeta nga olunaku lwa bikujjuko nga mwe lulimi byawandiikibwa alutuleetere yaji lwaki nkulembeza nnyo Christianity buli kimu yeri mu maaso bweti nze kyaki obwedda nzija wano ku Dawa TV ndaba amakyaki gafulumiza obutebe abali mu bisaawe bafulumiza obutebe Yesu yagamba Matayo 10 line ya 29 nagande mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze kati bye tukola tuyigira kwani kuye waliwo obujulizi obulaganga Yesu ya celebratinga ko olunaku lumugendo ku celebratinga nate mu Yohana 8:21 yagamba nti ye jagenda amanyiyo nze jengenda mwete mujja kola temusobola kujjayo kati lindako katono seka mujahidi ono seka idi ye lubalula kakati esewa abasajja ne basalawo twagala kubajjukiza nti mpaka empya waliwo olukuŋŋaana ne bwayise wano ku junction wennyini awo ekidda ku biraali awo olukuŋŋaana lugenda mu maaso mujje mulabe bwino ng'atokota nga bwe kugamba kitokota nga sikisaanikira abasajja ne basalawo ati tudekiryalinga oba tulangirire nti kuno kukomolwa kwa Yesu kati ba Martin Luther King bwe baamala okuprotestinga ne bagamba nti mmwe muyingiza enzikiriza z'abasamize mu ddiini yaffe tubaawukanyeeko ne batuula ne bagamba tukoze tutya ekereziya ekola ki eggwaawo ne bayiyawo olunaku lw'okukomola Yesu Kristo ne bagamba nti zaalinaku tebaamukomera ku lunaku lwa 8 nti ye nti tubale yazaalibwa 25 nti ye tuuka ku lumu zibeera 8 ne lukwata lumu okusinziira ku eyo kalenda ya Julius Caesar gye yatandikawo mu 45 BCE ne babeera nga baateekawo olunaku olwo ne bagamba nti tujjaganya okukomolwa kwa Yesu Kristo naye nga babise origini eyokubeera nga baweereza lubaale waabwe Maruduko mu Babiloni ne Janusi mu Rome era ennaku ezo nga bwe twagambye nti bakabaka baavangayo ne babeera nga basaba nga beegayira ne ku lunaku olwo Seboseeka n'abatulaba lwe lunaku lwe baatuuzanga kabaka omupya kabaka omukadde bw'abanga yazaaye tebaamutuuzanga ku Namulondo nga balinda olunaku olwa Akitu festivals nga bamwanjula eri Maruduku ng'amuwa omukisa nga bamutuuza ku ki ku Namulondo obwekityo bwe kyakola ki bwe kyalinga kati ne tujja tubuuza nti ate olunaku luno nga tulaba abantu bakuba fireworks saawa 6 gwa kiro ensonga eyo neevaawa ate mwattu eyo yo ne bagiyingizaamu okuva e China Zari Hope abatumidde bannaye wali awatchinga kwali agambye jeni am watching ate ono bamwita Elizabeth yagambye nti mutwesangeyo mu nkuka tobongoka tekate babikwataganye
ensonga eyo nebanga yatandikira China. Abachina baali bayina emisambwa nga gibatawaanya. Ne bagamba no, what do we do? Let us plant very many bamboo trees. Ne basimba bambu nga mungi. Ng'ekiseera ekyo bwe kituuka nga batematema bambu oyo nga bakuma omuliro nga basuulamu bambu sticks bwe ziba zikola ki zikwata omuliro nga zibwatuka zaatika ne zibaluka ne zikola eddoboozi to scare away the evil spirits. That was in the 7th century, the ancient China. Gamba bagobe emizimu nga balinga abakola lukuya kabaddiremu bakategere bulungi fireworks bwe zitandika bayo changa bambu ndozira bera bambu mu Luganda ndoza yoyo bine ebiti ebiringa ebikajjo ebinene bwebi kati babiretanga nga babifundikidde ne mabega ne mmase eno ne babisuula mulio ne bibwatuka papa nenga bagoba mizimu nga balinga abakola lukuya waabwe. Bagaba okubwatuka kuno nga kwe kugoba emizimu. Kyovola banti ne wano bana abasamira bana abasamize bano. Obuzo omuntu nti ekintu ekyo kyolimu tokimanye nti oli ku kifo oli ku kikyamu. Okusamira manya amakulu gaakyo yakutunulira butunuzi bwati. Naye emizimu bwe gyakubanga abantu ne basamirira ne bakituuma okukola ki okusamira. Tuddeyo eno katono nnyo fireworks seka nga asatu waliwo wona Shirati agamba nti ensi yakamala bbanga kikubanga kalenda eziriwo zikoma ku 224 olwaleero genda maaso seka ne fireworks ezo fireworks abachina bwe batyo bakola ki baziteekawo okubeera nga bagoba evil spirits ate moto ekyewuunyisa late in the night mid in the night lwe basinga ngokola ekintu ekyo era ne bagamba nti and they used to make a lot of noise to give themselves courage nga baleekaana nnyo okwegumyagumya beewa amaanyi obutatiisibwa nnyo biki misambwa giri na evil spirits nga balikola kiro matumbi buddeeyo. Yes, era ebintu ebyo byonna tebiina origin mu nzikiriza yonna. You go to any faith, any divine faith that claims divinity, teri gye bagenda kulaga celebration za new year. Naye ate bwoddayo mu history mu kitabo ekyo kyenkugambye bakulaga nti olunaku olwo lwalinga lwakusinzizaako bakatonda abo abaali basinzibwa mu biseera ebyo nga si katonda omutonzi. Oyo ye history omumpimpi ku mwaka guno gwajja gutya okubeera nga gujjaganyizibwa. Kati fe abasinga tugubuukidde boki era ne bakugamba nti Roman Empire nesaasaanya enzikiriza eyo mu Europe. Awo wonna nesaasaana olwa katonda waabwe Janusi. Era Roman Empire ne bwe yakolapsinga olunaku olwo ne lusigala nga lukola ki nga lutambula nga lugenda mu maaso. Naye nga teruliiyo mu nzikiriza si lunaku lwaffe lunaku lwabasamize. It has no doubt, it is on record. Now for the people who are celebrating a new year, hadith mbaka Muhammad sallallahu hadith al-Qudus gamba byaba direct wa Allah ebijja jali Allah gamba yu'dhini ibn adam wanadamu anyiza yasubbu dahar avuma omwaka wa ana dahar atenga nzechi nze mwaka sekaidi butwade tutandika abantu bagamye nti omuntu ayinza okubeera awo nga celebrating agamba kuliko omwaka age alimo esawe na alimu kwetala nenga bamalaika bali naye bamulaba nga tawezaayo yadde sawa 2 ngabola Allah bagamba nti bamalaika bagamba wa nahnu aqrabu ilaykum tuli kumpi namwe bwetu kulusejeni walakin la tandurun temutulaba omutyani mugwanidde yevuma omwaka. Allah yategeza mu surah az-Zumar ba'da billahi minash shaitanir rajim bayalinga ayogera kufa yagamba nti Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma jino kivaawo jino ne jidda ne bwobanga webasiboti
Allah akujjamu omwoyo. Allah yagamba nti bwe mbanga njagadde enkuddiza omwoyo ogwo nobeera ng'okyali mulamu. Bwe mbanga saagadde kitegeereka bulungi bakubika. Kitegeeza ki? Olaba Allah akugambye nti ne bw'oba weebase bwebase osobola okukutta. Huwa alladhi yatawaffa al-anfusi hina mautiha. Mu aya endala egifaanana eri mu surati An'am yagamba nti wa huwa alladhi yatawaffakum bilayli. Ne mu kiro nga mwebase muba mufudde. Nze mbatta. Thumma yab'athukum bw'aba asiimye n'abazza engulu. Kati yamanyi bazza engulu ne baalekayo. Gwe toyinza kutuulaawo n'ofumiitiriza Allah baatutte okuva mu January paka kati. Kati olina magezi kinnyaga agakugamba nti ovuma omwaka. Olina magezi kinnyo agakugamba nti ovuga omwaka. Gwe tokimanyi nti guno omwaka ogujja oyinza okuba ng'otuuse mu gwokusatu nga Allah akuggyeko amagulu. Ng'amagulu buba gaggyeko. Kati emmere gye bali mu kutegeka ya bwereere. Nziramu. Okuvuma omwaka mu nzikiriza yaffe ey'obusiraamu tokkirizibwa. Ate eno message ndowooza esooka egende ku basiraamu. Basiraamu tulekeraawo embeera y'okukoppa. Mujja kukoppa ebintu. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Uli ku bintu bya uli ku bintu by'abasamize. Kyova olaba nti programu zinga zino mwali badde muzijjumbira n'okuziraba ofunemu ekyokuyiga. Ebyo byennyini mubeera ku masimu ewaka abaana bali mu holiday nga bakuulira ebyo. Merry Christmas n'oyigiriza omwana ono naye nga ky'omuyigiriza kya busamize naye nga tokimanyi. Kyova olaba saawa eno mutuuse ne ku mbeera ey'okuvuma omwaka okoppa bali kitegeereka bulungi. Kyova olaba Allah mujja kugoberera abantu bano lutakuluta ne bwe banaatuuka okuyingira mu binnya by'enswaswa nga nammwe muyingirayo. Kikyogoberera gwe kyomanyi nga kye kituufu. Nze nakugambye abakristaayo bwe babanga balinayo olunaku lwe bakuza nga lwabwe lw'abakristaayo mu bweno baluleete. Kati saawa eno sande bali mu kyaki ani abagamba ogenda mu kyaki kusanda okusaba kuba Baibuli egamba olunaku lw'okusinza olunaku lwa munaana. Ani abagamba ogenda mu kyaki okusaba? Ebintu byabwe byakupangapangawo bupanzipanzi awo. Saawa eno batandise okufulumya obutebe. Zegereka bulungi. Yesu atugambye tuyigire ku ye. Yesu ya celebratingako olwo olunaku. Ekyokubiri mubadde mwakava mu Christmas. Line ereddamu n'ebiganda muyigire ku nze. Gwe bw'oba ogamba ng'okifiirako kubanga ekyo ojja kifiirako kubanga olina obwagazi. Ng'ogamba nti Yesu bamuzaala 25 December. Olina bwino nga Yesu acelebratinga birthday. Ate tugambye nti tuyigire ku ye. Amawuledi ge. Kwegamba gwe omusiraamu ojja kugoberera ebintu nga byakisamize naye nga tomanyi otuuke mu maaso ga wakitiibwa Allah akugambe wano tolinaawo kyolinawo. Lwaki? Wagaana okunoonya okumanya. Kati programu zinga zino bw'obanga ozisanze ku YouTube kitegereka bulungi olina okuziwa obudde Facebook oziwa obudde omanye nti ekintu kino kye ndimu kivaawa. Ekyomukisa omulungi nti eno ye programu omanyi bakwata obutambi bw'abamaseeka n'abutemako n'akola naye ka video ke wansi eno nga walampa seeka naye eno esakidde kizibu nnyo. Era ojja kukwata mwako nti kukoppa tolina byogenda kutuuzaawo kyotuuzaawo bwe kiri. So tubalabula tokkirizibwa kugamba muntu nti kulika omwaka. Obeeranga amugambye nti kulika Allah. Allah tebamukulika kuba ye mwaka kubanga ye mwaka yakyusa obudde yafula emisana ekiro. Nzinamu mwabali eyo abeeteekateeka okugenda simanyi muwa bayisayo batya kubongo simanyi kubongoote ebyono ono yadde atugamba mututeeseka nayo munkuuka. Omanyi waliwo abasiraamu abamu obusiraamu ng'abuteekamu olugezigezi olujanja. Waliwo omwaka oguwedde oli yagamba munne n'amugamba nti nakulabye mu lubiri. Tegereka bulungi gwe omusiraamu naawe ogenda mu lubiri mu bintu ng'ebyo ebivulwa mu omwenge. Oli omusiraamu n'amugamba nti wandabye otya? N'amugamba nina obukakafu nakulabye ku TV nga nkulabira ddala bwabadde oyambadde booti
ono namugamba kituufu wandabye bwento bwe nabadde nyambadde namugamba naye naawe olina omusango okutunuulira ebintu ebitakugasa lwaki wabadde tosoma kitegereka kugamba yandikuta omusanvu n'asoma akaseera wali badde osomera mu Qur'an n'oleeta kwandikaani lwaki otunuulira ebintu ebitakkirizibwa mu ddiini kati mukola olugezigezi mu ddiini nga naawe olabira ddala ezambi likukutte bannange tetukulisa mwaka just bwebaza Allah kwebyo byazza kukolera ate okwebaza Allah tekibeerawo ku nkomekerero ya mwaka kibeerawo buli lunaku Allah kyagamba nti la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lashadid. Bwe weebaza Allah soka gwe weebaze Allah buli lunaku buli saawa buli dakiika waliwo muzibaawo tubeera twogera naye ndi ku kigambo kya kwebaza Allah yatugamba nze nali ndabye ku dduini yeno engeri gyefaananamu nanga naye twafuna kabenje nga nina emyaka 18 nanga ne mu kuwasa kwange nawasa ndi muzibe omukyala bamundabira bulabizi simanyi bwafaanana nanga mulinamu abaana babiri simanyi bwe bafaanana gwe Allah akuwadde abaana obamanyi obafaanana akuwadde amaaso tegereka n'omwezi guggwako nga totunuddeko mu Qur'an omanyi ne mukyala butya bwafaanana feesi ye naye teweebazizza ku Allah kati ate omwaka guggwako ogenda vuma muvume omwaka guweddeko gwaka guno naye ng'osanyukira omwaka ogugenda okutwala 2024 tweyanziza nnyo Sekaid onayitibwa Brilliant Hakim agamba nti our sheikh you most welcome I've been here waiting for you no bamita Brilliant Hakim era ataginza abantu bangi nnyo era n'abatwalira salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jamila Nabatazi the Queen agamba nti salamu alaikum thank you so much our dear sheikh Brilliant Hakim era ataginze ezali hope yena bagambi yagamba nti wano nzi tunula butunuzi kati byanzigwako edda yalinga amanyoko kwanukole kati agamba nti atuwochinga tuyaziza nnyo mwanyi naffe Zari Hope ono Zainab H Namutebi agamba nti abalokole muliwa program etandise mujje abo basigaza manya kubayita abalokole Shiratina Mugenyi ye yatubuuziza nti Gagamel yabuuziza nti ensi yakamala bbanga kikubanga kalenda gye tulina eno ekoma ku 2024 ate ono Bushra Hibba ye mulungi nnyo mu kutaginga webale nnyo saba Allah kubarake taginze buli omu n'abeera nga muyita Abdul Shahid. Naam Sheikh. Twagala kufundikira. Nga mwagala kufundikira mangu. Tikati. Tugenda kusomesa dini era. Ensonga gye tuliko nga tumaze okuvaayo mu byafaayo seeka n'abatulaba nti ensonga eno yatandikira mu Babylon y'okujaganya omwaka omupya ng'omukolo ogwo baguyita Akitu celebrations festivals nga basinza katonda waabwe Marduk ne tujja mu Rome nga bayina katonda waabwe Janus ne tujja mu Roman Catholic Church nekopa ennaku ezo nezireetamu nzikiriza n'ekiteekako ku kukomola kwa Yesu agamba tujjaganya okukomola kwani kwa Yesu naye nga mu Busiraamu tetukola ki waliwo ekitabo kino Fathul Majid Sharhu Kitabu Tawhid Fathul Majid Sharhu Kitabu Tawhid ku peji 4 tujja kutandikira ku 4 nkaaga mu mwenda 4:9 waliwo babu omulyango ogamba man sabba dahara faqad adha Allah man sabba dahara faqad adha Allah omuntu avuma omwaka abeera anyizizaani Allah era waliwo aya Sheikh gye yakootinga eri mu suratul Jathiya sura ya 5 aya ya 2 waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr wama lahum bidhalika min ilm inhum illa yadhunnun aya eno yali yogera ku basajja abakuraishi abasajja abawarabu abajahiliya Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yajja n'atandika okubasomesa obusiraamu
bo nga bawakanya ebyokuzuukira era nga nga bagamba nti abo abawakanya okuzuukira eh ne bagamba nti tewali bulamu bulala wabula obwaffe buno bwokka obwensi tufa ne tuba balamu era tewali kituzikiriza wabula kuyita kwa mwaka. Kati bo nga bagamba nti ebiseera bino engeri gye bitambula okuyita kw'omwaka kutukola bubi ne kutukaddiya n'ofiirwa emmaali n'ofiirwa abaana n'ofuna loosi gy'ofunye era bo nga bakkiriza kusinzira ku nzikiriza ya jahiliya ey'obutamanya nti omwaka kye kizibu eri obulamu bw'omwana Adamu. Time is the problem in the life of man. Ebiseera bigenda ne bidda. Nze naawe bwe nfiirwa akabuzi kange nga nkolima omwaka ogwo tombuulira ekyaka ekyo korona omwaka gwa korona siri gwerabira ogwo omwaka mubi nnyo n'okolima naye nga abakitandika ekyo ekyokugamba omwaka baali baki baali basajja nga si bakkiriza mu biseera bya jahiliya. Era wano Allah agamba nti wabula boogera ekyo nga tebalina kumanya bwe basinziirako tebali bo wabula balowooza bulowooza. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam ensonga ewe baamala okugyogerera ne bagikulembeza nnyo nti omwaka ffe gwe gutusaanyaawo, omwaka gwe gutuleetera loosi, omwaka gwe gutukola obubi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu sahihi nga Abu Huraira atunyomeza atugamba an-Nabi sallallahu alayhi wasallam qala Allahu ta'ala, Allah yagamba yudhini ibn Adam, omwana Adamu akola ki? Anyiza yasubbu dahara, avuma omwaka ekyaka kino omwaka guno tulyose ne tuguwona bannange nze oba tuguvaamu ddi. Sekane ensonga eyo nkulu esebo Allah gamba nti omwana Adamu anyiza esebo tokiyisaako buyisaaki maaso go na birowoozo buyo kitegeeza buli lwovuma mu mwaka oba onyiiza Allah direct oba ovumye Allah ate era obeera omunyiiza kituufu. Gwateekateeka kiro ky'olwaleero okuvuma Allah abalala mwatandiise dda era nga mu bwongo obwo bukakasiza ddala nti omwaka ogujja oteeka okugutuuka muwulira bwe weerimba. Genda ku rediyo olwaleero owulira oba tewaliwo be babika ebirango gendayo olaba tewaliwo babika. Genda maaso inshallah. N'agenda mu maaso n'agamba nti wa ana daharo, nze Allah wammwe nze ki? Nze mwaka. Temunvuma buli wovuma omwaka nti omwaka gukoze kino oba ovumye nze. Lwaki? Uqallibu al-layla wan-nahara, kubanga ekire ekigenda n'omusana ogujja nze mbikola ki? Nzabikyusa. Embeera ezibibeeramu nze nzivunaanyizibwako. Abagudde ne bamenyeka amagulu, eyafiiriddwa omwana, edduuka lyakutta omuliro, ebyo byonna Allah yakola ki? Era mu busiraamu eno ekyo ne kituuza mu mulyango gwa kadari okkiriza okugera kwa Allah, rukun min arkanul iman. Olese embeera eyo n'onzijukiza twabadde ne pastor esebo ne tumugamba nti Allah yatta n'agamba nti sijja kusiramuka nga nti kiki n'agamba nti Allah gwe musinza atta n'abantu nga nti ye ne tumubuuza gwe ani atta n'agamba nti sitaani ne mugamba ye gwe wennyini ogamba nti Yesu yafiira ebibi bye ani yamutta n'addamu n'agamba nti Katonda oyo yamutta. Genda maaso Sheikh. Na mu kitabo kino Sharh Kitabu Tawhid mu baabu man sabba dahar Sheikh ku page ya 407 qala Shafi'i wa Abu Ubaida, Shafi'i ne Abu Ubaida ne ba aima abalala nga bali bannyonnyola hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba la tasubbu dahar, nga Allah yayogera nti fa inna Allah huwa dahar, temuvuma mwaka kubanga Allah yeki mwaka. N'atugamba n'atunnyonnyola kitegeeza ki? Nagamba kanatil arabu fil jahiliyatiha idha aswabahum shidda au bala au nakaba qalu ya khaybata dahar. Abawarabu
abajahiliya ab'omulembe guli ogwo obutamanya ab'obutamanya nga nabbi tanaba kusomesa bwe baafunanga ebizibu shidda au bala oba ebigezo bagambanga nti ya khaibata dahar ekyaka kino omwaka guno bannange oba omuntu aguvaamu ddi nga bagwevuma fayasnuduna tilka al af'al ila dahari wa yasubbunahu ng'ebibatuuseeko bino ebyokufiirwa losi ze bafunye obuzibu bafunye nga babiteeka ku mwaka nga baguvuma ngaffe bwe tukola leero ng'abamu mufe bwe tukola leero ne tuvuma omwaka wa innama fa'iluha huwa Allahu ta'ala nenga abikola byonna ebyo bye bavumira omwaka Allah yabikola Sheikh nagenda amaso nagamba nti faka annahum inama yasubbu Allah subhana era babeeranga bavumya Allah ow'ekitiibwa li annahu fa'ilu dhalika fil haqiqa kubanga ye yabikola mu mazima ebyo byonna bye tugamba kino n'ovuma Allah yakola ki yabikola kati buli lwovuma omwaka olw'ebyo bikutuuseeko oba tokkiriza mpaji yakugera kwa Allah kadari ya Allah nti Allah yakugerera olunaku bwe ruti kino kijja kutuukako olunaku bwe ruti kino kijja kubeerawo oba tokikkiriza oba kiziza ku mwaka obeera nga wakanyiza okukkiriza kwani okugera kwa Allah Sheikh nagenda amaso n'atukwotingira aya endala Allah nga atugamba nti wabalawnahum bilhasanati wasayiat la'allahum yarji'un mu suratul a'raf sura ya 7 aya 10:68 ndi Allah atugamba ngenda kubagezesa bilhasanat wasayiat ebibi n'ebirungi waliwo abantu abamu mwattu shekhe bafuna ebirungi mu mwaka nazimbiramu ennyumba nawasizaamu omukyala nazaala abaana nafuna ebyengera bingi kigezo wallahi era olwaleero abantu bagenda kukiggwa batya nga bagenda mu bifo ebyokusanyukirwamu omuli omwenge omuli ebidongo bazine n'abakyala b'abendi bazine n'abaami b'abendi ekigezo ekyo bakigwe era mu surat al-an'am bwe maserabidde oba al-anbiya wa nabluukum bisharri wal khairi fitna era aya Sheikh jazaako wano surat al-anbiya sura ya 2 aya ya 35 wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un bagesa n'ebibi n'ebirungi nga kigezo naye mujja kudda gyendi byonna ebikutuuseeko ebigezo oba mu birungi ebikusanyusa oba mu bibi ebikunyigiriza ebikuluma omukkirizo olina okumanya nti byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabikola era yagamba nti masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun byonna Allah byayagala bibeere byakola ki byabeerawo ate byatayagadde era tebibeerawo kitegeeza nti wano wagazi nnyo kubanga ne bw'obanga ofunye ekizibu kyonna omwaka ne buguba tegunnaggwako tokkirizibwa kuvuma Allah kubanga ebyo biri mu kadari ya Allah Allah yabigera buli ekikutuukako kyonna tegereka bulungi bakugobye ku mulimu ate obadde wakatuuka ewaka landirodi naga nti nkuwadde essaawa emu ebintu obifulumye tegereka bulungi ogenda okukola bwoti puresha nekuyitako nekkuba tegereka bulungi ate kyesinga okumanya Sekaidi nti olw'okuba twagaana okwadoptinga culture y'okwebaza Allah buli kaseera ensonga lwaki buli ekitukoona kituyisaamu eggaali ng'enjogera ya leero maisha tadhanika okitegeera tuwangalira mu bulamu obwo era Allah bw'amala okutonda Adamu n'amuwa password nga omubaka sallallahu bw'atugamba nti la inshakartum la azidannakum bwe munanneebaza ngenda kubongera yani lubeera nga tulina kumwebaza omanyi sitaani kye yakola yajja eri Allah nga kale nkitegedde ekyo naye thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim ngenda kugenda gye bali ngenda batulira mbeetoololeko mu maaso gaabwe mabega waabwe kono waabwe ddyo waabwe wala tajidu aktharahum shakirin babeere nga abasinga omungi mu bo nga tebakwebaza mu kifo ky'okumwebaza tugenda kuvuma mwaka bagenda kuvuma buvumi Sekaab Shahid ogwaka katuddeko eri omuwalimu tuddeewo then tubeere n'ebifundikira inshallah sebo Sheikh n'abatulaba kino ne kintwala mu kitabo kino
albayan fi arkanil iman okunyonnyola mu mpaji z'obukkiriza ekya Dr. Yusuf Qaradawi ku peegi y'ebisatu 29 yes sir natugamba nti wa an Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu annahu qala libunihi ono yagamba mutabanyi we ebino bakadde bafa abatulaba ebikulu gye tuli fenna ya bunayya owange gwe mwana wange innaka lan tajida ta'ama al-iman qattu hatta ta'lam anna ma aswabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtak lam yakun liyusibak fa inni sami'tu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب فقال يا رب وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ثم قال عبادة بن الصامت يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات شنو الشيخ تشكرو من مات على غير هذا فليس مني gamba boveri waggulu Ubada bin Thabit nga annyonnyola mutabanyi we nati yawulira mbaka wa Allah sallallahu alaihi gamba bingi wali ne mugamba nti ekyasookerwa ddala Allah ekulagira ekalamu nti wandiika buli kimu ekigenda okutuuka ku mwana Adamu bulamu bwe kituufu kakati eno wansi namugamba nti tegeera kino nti omuntu yenna afa nga kino takimanyi abeera tali ku nkola ya ddiini ya Busiraamu era omwami ono yali ayogera ne mutabanyi we ayogera ne mwana we ngamunnyonnyola obulamu ngamunnyonnyola innaka lan yakozesa lan mu bulamu obusigadde bwonna togenda lan tajida ta'amul iman qattu togenda kufuna ku buwoomerezi bw'obukkiriza hatta tu'min okutuusa lw'onokkiriza annama aswabaka ekikutuuseeko omwana afudde omukyala alwadde edduuka likutta omuliro whatever has happened kyabadde mu kugera kwa Allah yali yakikuwandikako Allah yali yakikuwandikako mu lubuto nga tonnaba na kuzaalibwa nti omuntu ono bw'anaweza emyaka 10 ajja kumenya ko okugulu okwa ddyo olunaku bwe luti sawa bwezi bajja mukubaka tayimbwa sawa byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabituwandikako ebitutuukako mu bulamu era bw'otakkiriza ekyo mwe muva okuvuma omwaka mwe muva okuvuma Allah n'oguyita ogwaka n'ogwevuma bino byonna nze ya naye nabbi yamaliza n'ekigambo kinene nti man mata ala ghairi hadha falaysa minni omuntu yenna anaava mu bulamu buno obw'ensi nga bino tabitegedde kkiriza nti buli ekimutuukako Allah yakimugerera si wa mu bantu bange laysa minna si wa mu bantu bange si wa mu bagoberezi bange nabo ekituvumya omwaka shekhe kwe kubeera nti tetutegeera oba twerabira okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala gye tuli ate nga n'ekituvumya omwaka bino bintu bigunje lunaku luno lwali lwabasamize si lwaffe terulina asulu mu Busiraamu si lunaku lwaffe nene tuvumirako Allah ne tumujogerako ne tunywa omwenge abaana abawala shekhe bagenda kweyambula bambala obuntuntu batandise dda bajaganya mwaka batandise dda naye nga mu Busiraamu bwabwe si gwe mwaka gwe ate shekhe omwana Adamu yeewuunyisa n'afuniddemu ebirungi era avuma kakati waliwo ono bamuyita Iris Kaila ye muntu waffe wa bulijjo agambye nti ekizibu kyemulina engezigezi katolaba n'ebirungi byonna byafunye n'okutayipinga kwennyini Mungu yabikoza atya yabikuwadde tuli ku reality naye agamba nti mulina engezigezi ekyo kyennyini olaba kyogamba ekyokutayipinga waliwo atalina smartphone naye yasobodde okugifuna kyengera Mungu akimuwadde Mungu akikoze eki mu kifo ky'okumwebaze naye agamba tulina engezigezi Hajjati Aisha agambye mwebali batabanyi bange mwebali nnyo kakati ye bw'agamba nti tulina engezigezi omuntu alina eddembe lye ery'okwogera ery'obwebange omuntu yenna agamba nti tulimbye ye atuleetere bayibuli atubulire ngeri ki gyesomesa ku luno olunaku esomesa etya ku luno olunaku kubanga obwedda tuleeta bujulizi
kubanga ate eno mu busiraamu kyemulina okumanya obusiraamu bugazi. Obusiraamu bukkiriza mu bitabo ebyenjawulo, bulina ebitabo byawo bye bukkiririzaamu mwe bujja okumanya Qur'ani, hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu Allah alina bye yawa okusukkulumya okumanya bye bayita abamanyi mu ddiini, balina ebitabo byewandiise ate nga tebawandiika kusinziira ku ndaba yaabwe. Beesembesa obujulizi obuva mu Qur'ani ne hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kakati gwe bw'ogamba nti ezo ngezigezi tugamba nti fine, muntu alina eddembe ery'okukola ki, ery'okwesalirawo, ery'okwogera naye ekitabo kyo kyogoberera ku lunaku luno lukisomesaako kitya, otubulire nti olaba bumulimbisiza bayibuli esomesa bweti kati kaidi na obudde bw'okusomesa eddiini bunaatera okutuuka obubulako dakikata. Ekigambo kyekisembayo eri abatulamu. Ekigambo kyange ekisembayo bannayite muvuma mwaka, era bw'olaba puroguramu eno ng'obadde olina enteekateeka egenda mu bintu ebyo, badde nkusaba obisazeemu. Ekisookera ddala kigambo kyakwebaza bwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe yagamba nti la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Bwebaza Allah, omulimu gwa Allah kukwongera birungi. Ate Allah yagamba nti bw'ogaana okuneebaza ngenda kukubonereza. Oli yalibadde abuuza nti Allah mwebaze eki? Kwanza sooka weebaza Allah akuwadde obulamu, waliwo ali mu kabuli. Mumujaganya mwaka, mugenda kuvuma omwaka guweddeko, enkya si lumu, njagala okakasente enkya lumu, waliwo bye bagenda okuziika. Waliwo abali mu malwaliro. Naye ng'oli yajaganyiza omwaka, abo nabo ku malwaliro sooka obaveeko. Waliwo oli nga yabadde mulamu, n'ajaganya omwaka ne gumuyitirirako essanyu, n'anywa walagi n'agenda n'agwa mu mmoroka. Ekyo Allah yakimuwandiikako. Tegereka bulungi, laba bw'ayingira omwaka gw'abadde yeesunga nga lumu n'ayingirirawo kabuli. Tegereka bulungi, n'ayingirirawo ki? Kabuli. Sooka weebaza Allah ebirungi byakuwadde. Ate mu kwebaza Allah twagambye ffe tetwebaza Allah ng'omwaka guweddeko buli lunaku. Tuli balubeerera. Seeka ekigambo ky'oyogedde kinzijukiza aya ya Allah eri mu suratul anbiya aya esookera ddala, sura 21 aya esookera ddala. Allah ng'atugamba nti iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ekiseera ky'abaana Adamu kisembedde, bagenda kudda eri Allah ababale, ne bali mu ggandaalo, bali mu kusaaga, bali mu kuzannyo. Omuntu abadde ayina ennaku 3 zisigadde 2, abadde ayina olunaku lumu n'ekitundu, luno lukoze eki? Lugenze. Akyajaganya. Naye ali mu kujaganya. Zamzam Alaisha mwanyinaffe webale nnyo kubeera nti otaginze, webale nnyo. Ate ono ayitibwa Mohan X, jazakumullah khaira fi dunya wal akhirah, abeebazizza nnyo. Zake tabiziko naye abantu abo Bible bagisoma oba bunyumirwa. Ate ono Fatuma Ahmedi, omulimu gwa ttendo nnyo. Seka Abdushahid, nabyo bikudde ekitabo twagala okubeera nga tufundikira obudde tulabanga bufunze ebigambo bingi. Waliwo ne kino mukhtasaru tafsir ibn Kathir ku suratul Jathiyah sura ya 5 aya 24. Waliwo ebigambo bingi nnyawo, asobola okufuna ekitabo ekyo agenda abisome. Ne waliwo ekitabo kino sharhu iqtida'i siratul mustaqimi mukhalafata ashabil jahim ekya Ibn Taymiyyah, nga yakikolako sherhi Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin ku peji y'ekikumi-nkaaga-mwemu. Eno hadithi shekhe enkulu. Farawa Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, Anas ibn Malik Allah siime ku yatugamba, qadima Rasulu sallallahu alaihi wasallam al-Madina, nabi yatuke Madina, walahum yawmani yal'abuna fihima. Nasanga abantu be Madina, nabi bwave Makka n'agenda Madina, yasanga abantu be Madina nga balina ennaku zaabwe mmeka? 2. Badigidda, bajjaganya, bakuba embuutu, bagenda mwanjenwa ne anjena yeyo ebiseera ebyo nga ennaku zaabwe 2 badigidda, bajjaganya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba, ma hadhani al-yawmani,
abafe ennaku zino ebbiri ziri ku ki ze ziriwa musoke mundiiremu qaalu ne bamugamba kunna nal'abu fihima fil jahiliya bwe twali tukyali mu buzeeri bwetyo bwe twakolanga nga tujaguza bwe twalinga mu biseera byaffe ebiri ebya jahiliya olunaku lwaffe ennaku zaffe zino twadigidanga era ne kaakati tukola ki bwe tukola faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nabbi n'abagamba inna allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma yawmul adha wa yawmul fitri Allah yazibakyusizaamu ennaku ezo ennaku si ntuufu n'abafuuliramu ennaku ez'okusala eyidi ey'okusala ebisolo n'eyidi ey'okusiibuluka nga mbadde musiibye ennaku zammwe ze mulina okudigiriramu Allah yabawa ze yabakyusirizaamu yabawa idi al adha ne idi eyaki eya fitri hadithi eno rawahu Abu Dawud ne Ahmadi ne Nasai nabbi kyeyali ategeeza abasahaba wano ziri ennaku zaaliwo nga zino bwe tuzirabe nga luno bwe tululabye lwali lwaba sinzizaako maruduku ne janusi nabbi bwe yatuuka n'agamba ze ziriwa nti twali mu jahiliya nga tunyumirwa nabagamba nedda omusiraamu ennaku kasita ziba nga zina history omukyamu zaali zakujaganyizaako ekkuba ekyamu ebintu ebitali bituufu omusiraamu olunaku olwo tokola ki tolujaguza tolujaganya tolukuza na bwekityo omwaka guno olunaku lw'omwaka lwali lwakujaguzaako lwakusinzizaako olubaale katonda maruduku ne janus omusiraamu talina kukola ki kubanga history waalwo muki mukyamu nga nabbi bwe yasanga abasajja bano abaami bano abakyala bano nga balina ennaku zaabwe ebbiri ze badigidanga nazo okuva mu jahiliya nabbi n'agamba nti nedda ezo ennaku muzikole ki muziveeko era ne bazivaako tebaziddako akasembayo ngenda kukajja mujami al-usul hadith al-usul volume ya 8 page ya kusoma ya 27 waliwo hadithi wano Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sababu natugamba nti anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala omubaka yatugamba la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujura dhabbin lataba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman akhrajahu al-Bukhari wa Muslim hadith eno nabbi yatugamba sallallahu alayhi ngali mu kunyumiza abasahaba nti ekiseera kigenda kujja mu abasiraamu mmwe mugenda kugoberera abayudaaya n'abakristaayo ababakulembera lutakuki kuluta buli kye bakola nga namwe mukoppa kye baselebrate nga namwe mukoppa nga muselebratinga kye bambala nga namwe mukoppa nga mwambala nga namwe mukoppa enkola nga mubakoppereza lutakuki luta kati abaffe wano wembuliza abasiraamu bannaffe luno olunaku nga sikukoppereza nabbi kwe yatugaana kwe yatwekesa baalujjawa kikulu nnyo mwalujjawa basebu nga mpunzika obugambo bwange shekhe yesu omwaka guno gwe bajjaganya history waago twatandikidde gye twavudde si mulungi gwali gwa kusinzizaako balubaale kusinzizaako masanamu kusinzizaako bakatonda abatali Allah nabwe kityo history waawo naabanga muki mufu Roman Catholic neja neerusika neeruteeka mu nzikiriza ba Martin Luther King ne baawukana ne bava mu Catholic Church ne batandikawo Protestantism Roman Catholic neetuula negamba no katutereezeemu ne balufuula olunaku lw'okujjaganya okukomolwa okutayirira kwa Yesu Kristo kati n'abasiraamu nabo ne bakola ki ne bajja ne batandika okugoberera my Christian friend has said my Christian friend has invited it is okay naye what is the history what is the background of what you're celebrating are you aware of what you're celebrating are you aware of the historical background of that day and the celebrations and the festivals oba gwe onyumira kugoberera
because your friend has just given an invitation. Bajja tuwaayo ku mpeera eziri mu kuvuma omwaka nga guweddeko. Bino mu Bible tebirimu bibuuzo oyo munnaakuliraanya awo abikuwe. Temulimu kigambo Easter Monday, temulimu kigambo Easter Sunday, temulimu Christmas, temulimu Yesu nga yazaalibwa 25, temulimu Yesu nga ajaganya omwezi guwedde omwaka guweddeko, temulimu Yesu nga celebratinga ku birthday ye, tebirimu. Mubadde balabi balungi ababadde ku Dawa TV bannaye mwebali nnyo okubeera nti mutugoberedde okuva twatandikidde. Mbagambye nti mubeereko liking, mu sharing, mu subscribing, byonna mubikole olw'ensonga nti lutimbe gaggadde bwetubeera nga tujjukaniza ensonga bwetu bwebadde programu yaffe no research desk olwaleero tujja kubeera nga tubasiibuliraawo. Saba Allah ekitiibwa abeere nga tuwa obulamu bulungi lubeerera ateeke mubaddube min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana bawulize ebigambo kubanga bagoberera ebisinga okubeera ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam.